olunaku lwa leero njagala Luswa Luwemba Muhammadi oveeyo kole video we wakane nti tebakukusizza mu kamotoka ka goofu ne bakutinatina olugendo paka ekololo nosisinkana brigade ya Damulira. Yali omuyambi wa Segirinya akalulu eKawempe katandise okubanga kamuvugira ddala speed kati information evira ddala oyo bamuyita nduwa mutwe nga oyo yomu kubali close ku Honorable Segirinya era nga yagenda naye mujjukira ne mukulayira kwa Honorable Segirinya kati ono yasi musanyufu ne bafutu soja abenjawulo bagamba nti omusajja yandibanga oluke yalubalyamu oba alubaliddemu kati information eraga ono mbu njagala ulize nduwa mutwe soko likinge njagala mpe comment yo Luswa agenda kujja opposite ne standard unity chief wa crime intelligence njagala Luswa Luwemba Muhammadi okole video oveyo we wakane nti olunaku lwa leero ku machagaleere sawa 2 ne kitundu lazigenda okuwera 3 mukamotoka akagofu bakusoloseza paka ekololo era nosisinkana brigade ya Damulira. Nawe ekigendererwa kiki? Damulira mumumanyi bulungi gwenjogerako ye chief wa crime intelligence. Tezigatwa amongo kino babagambye bakiveemu bakidde mabega nti Luswa alina kujja independent nga talina backup kubanga bali gali maji mavundu tegakyatunda tegalina kumweti pako kati bekigenderero ekyabwe kukola fujjo mu kalulu eKawempe North oba kitegedde sengendo okugamba kubanga bakitegedde nti candidate azze yamanyi ku ground wegali nupugerese. Mumanyi eKawempe erimu ghettos nyingi oba ofuna bulungi erimu ghettos nyingi kati Damulira gwenjogerako yali mu kiyitibwa ghetto structures yabadde mu bavubuka mu Kampala muno nga ghetto ez'enjawulo azigendamu azeetooloolamu okiwuliriza jowanga mate Sente agende zidi kugambye brigade ya Damulira bakutudde ddiiru ne Luwemba Luswa ekasente weekali katogamba bano beba sosi Damulire Sente beba sosi wa Sente kakati mission gye bawadde Luwemba Luswa kujja kumobilizinga abavubuka basobola okufunamu mu ghettos ez'enjawulo mu Kawempe batandike okukola effujjo mu kalulu kano era mu pressa ejja maaso awo Luswa Luwemba agenda kulangirira nga bwayingidde reese eno ku kaadi ya independent. Damulira y'omu ku batusiyagira abaana oyo wa crime intelligence okiwuliriza njagala Luswa Luwemba akamotoka ka golf diru yali nti nga baswamye nga bakimanyi nti kiyinza okujja kanso nalukola n'ataweebwa kaadi options zaabwe zaali 2 singa kanso nalukola taweebwa kaadi bagenda sobola omukonvinsinga naye ekyo kyo nalukola ye yali akiganye completely nga akiganye. Hands for live gemanya gange ebyaddala abantu eKawempe akaluko kongeddwamu ebbugumu eriri ate waggulu nnyo kakati Luswa ngebyembitaddaawo nga bwowulidde ayandibanga asisinkanye abakulu omukulu oyo nuwa mutwe akakasa nti abasisinkanye tugende maaso kati ye kanso nalukola mu katale eno nno kata abatuuze bamubuza kajejjo ebibuzo era bwati naye bwabazeemu ebyaddala nja kujjukiza omukyala gwe wenna nga oyina ebizibu ebyenjawulo omukyala yatwegasseeko agamba nti bannayuganda ye agenda kubanga mwenna abakolako ate enteekateeka zitambulize ddala bulungi nnyo nnyini ddala Hajati Masitula ebyo ddala enamba weziya ku screen mukubireko togenda kubanga wejjusa kati wano wakulu nnyo ate nga basigazza target eyokubye yeya Luswa Luwemba Muhammadi kati kino nakyo bakimanya nti mpuuga wanadda ne DA we banadde emabega w'omwana ono tekigenda kukola impact y'amaanyi. Mugambo otya mukulu wange Freddy, salutations to you. Tikigenda kola impact y'amaanyi kakati nga bagamba omwana ono tulina omupresentinga mu bantu okufuna mu kye twagala
tulina omupresentinga mu bantu nga talinaako backup yonna nti azze independent obwannamunigina. Naye nze saasira abantu bana amagezi gaabwe matono. Kino kye kintu kye balina okusooka okukola. Mu kusooka wali nga bino byonna bitandika. Mama wa Segirinya yali tavaayo n'awandula ddusu ku luwemba Luswa. Okiwuliriza? Kino kyonna okukola essawa zakati kye basembyayo kye balina okukola mu kusooka. Kakati munenga bagamba gwe Matthias Mpuuga ne DM Debbali. Olunaku lwa leero njagala Luswa Luwemba Muhammadi oveeyo okole video we wakane. Nti tebakukusizza mu kamotoka ka golfu. Akamotoka ka golfu. Ne bakutina olugendo paka Ekololo opposite ne Standard Unity no sisinkana brigade ya Damulira. Do you really think osobola okujja Kawempe North mu mikono gya NUP? Definitely, because eKawempe tebaagala bibiina. eKawempe baagala muntu mukozi, baagala genda bakolera. Are you better than Honorable Segirinya? Honorable Segirinya is described as, you know, a very unique member of parliament. Yes. Because tujukira byonna byajja akola. Of course, bange ettono lyabeera mubaka wa parliament, ataddewo eddwaliro okumpi n'akamwesi, akoze ebintu bingi, oba yakola ebintu bingi. Mr. Update, interacting n'abantu wano na wali ku social media, n'ebirala nga bw'obimanyi obulungi. Yes, sir. Do you think you can even come at least to a half of what he did? Of course. What makes you think so? Kubanga ekisooka ndaba ku byakoze ne mmanya nti lyekkuba ettuufu. Yandaga nti nno ab'amataayi si kyekikulu, okusoma ennyo si kyekikulu, ekikulu kuba na mutima guweereza bantu bo ate ng'ogigenda kikola mu bwenkanya. Nange kennyini nendaba nti butuufu ekintu kino eno lwaki tuddira ekifo kino eno tukizzeeyo mu b'amasuuti. Nange ninga Segirinya era nsuubiza ngenda kutandikira awo we yakoma, kubanga eKawempe byakolera bigasaba ki eKawempe weewaawo alina package yali akola ki avaamu. Naye ffe ng'abalaba obukulembeze tumulabirako ne tugamba nti nange singa manfunye chance butuufu omusajja oyo. Ate nga basigazza target ey'okubiri yeya Luswa Luwemba Muhammadi. Kakati kino nakyo bakimanya nti Mpuuga wanadda ne DA we banadda emabega w'omwana ono tekigenda kukola impact y'amaanyi. Ogamba otya mukulu wange Freddy, salutations to you. Tikigenda kukola impact y'amaanyi. Kakati nga bagamba omwana ono tulina omupresentinga mu bantu okufuna mu kye twagala. Tulina omupresentinga mu